Mama osibyoza. Ndi mukwano. Osibyo tyeyo. Bible ebadde waggulu nnyo. Olunaku lwa Ssekyewa. Okay. Ssekyewa biki by'oyinza omwogerako? Alifane. Tosobola kubeera na Ssekyewa n'otaseka. Mpozi gwe nga tolina nseko. Alifane muntu mulungi ayagala abantu. Ebbanga lye wamalako naye ebyo by'osobola omwogerako byokka. Oyagala. Mukwano gwange Alifane Ssekyewa. Buli omu mubuuza ajja kubuulira Ssekyewa bw'ali. Bakugamba musajja muyombi nnyo bw'ayomba nnyo. Ebyo saamulabako ng'ayomba nze. Manyi omuntu omusanyufu buli ssaawa. Munagera ose konsati baali watusuubiza nti gwogenda osooka okukola konsati. Omanyi kyekyabaawo. naffe twogera naye nga n'enteekateeka za Mukama ndala. Naye olunaku lumu era nja kuŋŋaanya abakulu bano nga bwe bali bategeere ekituufu ddi. Olunaku ddi n'omwezi n'omwaka. Naye nga si mwaka guno. Kyekyatuukawo kubanga abantu baali bagirindiridde. Ekifo kyatusumbuwa. Kifo kyekyo. Ekifo kyatusumbuwa gwe kyoba omanya. Ekifo kyatutawaanyaamu tusooka tubireka. Oba konsati zaasuka omungi n'ogambako ogende mu. Nazo zennyini zaali nnyingi ate nga n'ebifo byakulwanira ati nze n'ensooka nkita. Kakati munnange ali atya kuuma. Kuubwa? Omwami akuuma ali atya. Naye omwana ono alina olugambo owo ali atya. Sirina naawe. Oyo akazaala omwana wa muzadde wa. Bwagijjabo. Omwana wa muzadde wa. Kati maama leka tumuveeko omwami kubakya kati ojja kukuba misimaali. Twalaba shuuti awo. Photoshoot nga wenkana n'omwana ne tugamba bannange kiki ekiriwo wenkana ne muwalawo ennaku zino. Anti abaana nina basatu mwana aluwa. Omwana oyo namuzaala ndi muto. Kati mwana wange. Ndowooza amulaba naawe bwanyirira. Olaba figa kyekyakati nakaayeko. Kamaama. Wanti? Kamaama. Akaki? Otunula ku mwana oyo ndowooza n'owulira essanyu. Ne neebaza Mukama. Baboogereranga edda nti bw'omwazaalanga mangu abaana naye bw'otuna ku mwana oyo. Baleke boogere. Ffe tulina golodi ssebo. Tulina golodi, tulina mikwano gyaffe, tulina ebika byaffe, tulina baganda baffe, baana baffe, byebyo. Mubeera nnyo mwembi, tubalaba nnyo mwembi, vidiyo ku TikTok buli wamu mubeera mwembi. Mwana wange. Tewali nsonga lwaki tetukolamu buntu bwaffe. Emabegako awo twakulako ng'olinga afulumya eggwanga naye nga ebifaananyi by'otuteeredde ensi tetugitegeera nsi ekyeyo. Anze nfuluma eggwanga buli ssaawa. Naye gye olina akajanja. Walaba nsi ki? Saabitegeera bunne nalaba ensi ng'egira bweti. Saabitegeera. Ng'ekola bweti? Era yali nsi ng'ekola bweti. Era yali nsi ng'ekola bweti. Omwana lwaki tomuleeta n'atandika oyimba eddoboozi nedda. Ebyokuyimba nedda. Nedda. Ekyo twakimala dda gyo mbuuziza ekintu ekyo nnyo. Ebyokuyimba nedda. Omwana profession ki gy'omwagaliza? Bingi by'ayina omwana wange oyo. Omwana tumuveeko gyowe. Wabuuziza omwana n'omuddako. Kale nga mumaliriza. Abantu abamusongamu emimwa ne bagamba omwana akuze, omwana kino oba ki bikuyisa bityanga bw'omuzadde. Nange kambasongemu emimwa. Nedda ojja kwogera nno. Nedda tebakulimba gyo. Omwana wange bamuleke. Akuze yes. Naye bamuleke. Mulangira yakaweza omwana omulezi twalaba otaddeyo photoshoot ye birthday watuyita ku mukolo ne ku yo yennyini birthday tewatuyita. Waliwo ebintu nga tosobola kusumbuwa bantu naawe. Kati ka birthday era ngambe bannaye mujje. Ate ffe tetukola pati ezo ennene. Tusala busazi kakeeke kaffe wali. Tetuli awo mbuno timba simanyi kola kinedda. Ebinene we birituukawo nja bayita. Boze n'oyimba ne Ssekyewa. Ekirowoozo ky'okuddawo mu bbandi emu kyali kizeeko. Nedda tekisoboka. Twasiga tuli ba Luganda. Bw'abaawo munnaffe ng'alina okujaguza kwajaguza nga tujja tugira naye ebyokuddawo mu bbandi. Embaga yo yadde. Embaga yange yaggwa. Embaga ki?
yaggwa jo manyi tobeera olayika toli updated embaga yaggwa dda da Myaka yange emeka. igumwe mabega embaga yange yaggwa dda embaga yaggwa omukolo gwali muno mu Uganda gwali muno mu Uganda mu Kampala ssebo tulabye ku mikolo gy'abantu ennaku zino abayimbi mukola emikolo mukukuta buzibu ki tewali buzibu omuntu alina kyayagala yakole tewaba nti no waliwo obuzibu buli omu alina kyayagala akole tutunulire roadmap y'omwaka guno 2024 tutunulire ki roadmap y'omwaka guno omwaka 2024 sebo natume side yo kiri kitya concert bikyembe omwaka guno sinaayo ge mazima naye omwaka ogujja musiraamu agamba inshallah naffe nga tugamba mukama nga ye mubeezi yesebo kijja kuba yakomyeyo twali nga twogera kaffe mukwano gwange muganda wange by the way kankubulira bino ebintu nga tuli mwe twali mu bandi emu twafuuka ba Luganda Catherine muganda wange mukwano gwange naye bannaye jo ekyo kyaggwa dda kyaggwa dda ekyengato wamma wamma kyengato kyaggwa dda buli omu kati alina ezize nze kusaasira nali yala naawe naye kati Katonda wamma yansesetula nina engato nnyingi bulungi nnyo ne bwaŋŋamba eyo gye wakagula jimpe njimuwa twalabye muyimbi munammwe awangalire Canada ng'alojja interview ziweddeyo waliyo omu esebo nze nvaako munange nze nvaako nze nkuba kabina kange ate nkuba kamulala kange nenkulaga ebigulu nina ebigulu nina akabina nina emimwa emirungi nina ebiiso ndi mulungi nze banaye gyowe bwona olinda abantu bagambe bagenda kukuvuma bakumalemu amaanyi nze negamba murini wange wangi oli mulungi amiina